Kadama TV olwaleero nina amawulire ag'essanyu ag'okubeera nga twogerezeganya n'omuntu eyakomawo. Mujjukira ennyonyi ya Saudi eyo gye twagamba nti no tetwagimanya yajja etya. Twalinga twogerezeganya n'omuwala ono nga atubuulira embeera gy'alimu, n'atubuulira kampani gye yalinga akoleramu, n'atubuulira engambo ze yalinga afuna nti waliwo ennyonyi ezigenda okujja. Y'ono omuwala omu eyajjira ku nnyonyi eyo gye twagamba nti nno gavumenti y'e Saudi lwaki teyagiteeka public n'eyogera. Agenda kukubuulira ebintu bingi era olwaleero ngenda kwongera okubaleetera n'abawala abalala era abali abaakomawo e Uganda nga batubuulira story zaabwe. Ffe nga Kadama TV tubeera basanyufu nnyo okulaba nti ekintu oba omuntu gwe twali tuyogera naye Saudi, Jordan, Oman n'ensi endala ng'ali mu buzibu, n'ava mu buzibu ebyo n'abeera ng'ajja e Uganda ate ne yeeyongera okubeera ng'akya communicatinga naffe n'atuwa information okugumya banne abalala. Twebaza nnyo abaana abo abagenda abatukontaktinga nga bakyali eyo mu nsi eyo, mu nsi gye babeera buzze balimu ez'Abawarabu, ate ne bakomawo ne Uganda era ne batukontaktinga otubuulira okwongera okugumya bakadaama bannaabwe. Mujjukira ennyonyi era ennyonyi eyo ngenda gyogerako ku bya minisita bye yagamba Atwine bye yayogera nti ennyonyi eyo baayingira wano illegally. Tujja byogerako nga mbaleetedde kadaama omulala, wabula kansooke nkwe kadaama ono akunnyonnyole buli kimu kyali kitya, kuba mulina ebibuuzo bingi nkimanyi. Kyali kitya, kyajja kitya, avudde atya eri, then yazze atya eno. Ennyonyi eyo mpozi era mu puroguramu yange gye ngenda okwogera mu puroguramu egy'olwaleero ngenda kubabuulira lwaki ennyonyi eyo tuwulira nti nno abaana bonna abaaliko tebaasasula. Simanyi Saudi ye yabawaayo ye yasasula. Ebintu ebyo mbagamba bya bulimba. Ku nnyonyi eyo yennyini etaamanyika era abantu gye beegaana, Embassy gyegamba nti yamanya, minisita gyegamba nti yamanya, bannange baagimanya, y'ensonga n'ebifaananyi mwabiraba ku Facebook yaabwe nga Ambassador ali wamu n'abaana bano beekuba ebifaananyi. So ennyonyi eno baagimanya. Nze ngamba twogere nga amazima, buli bw'oyogera amazima ate oyina engeri gy'obeera ng'ebibuuzo ebinajja nga oyina engeri ate gy'ojja okubiddamu. Naye bw'ogamba temwagimanya ate n'obeera ng'olina ebifaananyi mwekubya mugenda, ekyo kibeera kya bulimba. Bw'ogamba nti wagimanya minisita yayingira etya e Uganda, tewali nnyonyi esobola kugwa Uganda nga temutegedde. Okitegeera, ngenda kukola puroguramu ku ekyo ekintu kyennyini nnyonnyole nti twogere amazima tubeere balambulukufu mu puroguramu oba mu ntambula ya puroguramu y'okuzza bakadaama ne bassekadaama ne bankuba kyeyo e Uganda. Bwe muvaayo ne mugamba oba abaana be bagamba, kuba sinawulira nga minisita gundi Ambassador yakola statement eyo nti ennyonyi Saudi yagisasula, bya bulimba. Okuggyako abaana abaali abagoba eddalu n'abali ku deportation centers bokka be bataasasula, abaana abasigadde baasasula. So bw'onoobeera ne bakwano bo bagenda kuwa information nga za njawulo, eyali ku deportation center agenda kugaa nti twasasula, naye omwana eyali akola mu kampani zaasasula. So tugenda kutandika ne kadaama ono, naye olwaleero njagala tubeere nga twogera ne bakadaama abo bennyini abajjira ku nnyonyi na kiki kye bagamba, kiki ekyaliwo. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Sibekensaba Kadama TV. Nange njagala kubuulira natuuka bulungi, twali abaana bangi, twali 382, twatuuka twajja nga 28. Ennyonyi munnange twagireeranga mu ŋŋambo, naye ate abasinga kyatugwako bugwi ne batugamba nti mugenda leero ssaawa bwezituuka. Kati ffe twali wala nga tulina genda Riyadi, so twasimbula kiro nga tulina okgenda e Riyadi gye tugenda okulinnyira, naye yali nnyonyi ya deportation, yali nnyonyi ya Saudi Airlines gye twalinnya. Twali abaana bangi nnyo ku kisaawe, n'ensi endala zaaliyo. Baatugwako obugwi ne batugamba, twali tukisanga ne batugamba leero ku ssaawa 7 mugenda simbula. Batugamba ku 6 awo emisana, bazalinga 7 emisana awo. Batugamba yo ku 7 musimbula mugenda ku kisaawe e Riyadi. Twali tekikisuubira.
kati ennyonyi yali yaterekebwa gavumenti ya Saudi ne bakwatagana ne Uganda ndowooza ne bakkaanya awo nga bw'obitegeera process eyo ndowooza ne bakifunira tiketi ne tugenda ebyali ne tulinene naye twali abaana bangi kwaliko n'ab'embuto baaliko yali nnyonyi menyi ya deportation menyi ndowooza naye kwaliko n'abalala ndowooza aba deportation baggwayo ab'eriyadi oba ne bongerako n'abalala ba companies ab'ebiyumba direct n'abasajja twaliko bangi baaliko abasajja kubanga waliwo abamu twabuuza ne bagamba baadde ba students so munange twebaza mukama nti yatuyamba ne tutuuka bulungi yatuyamba n'atufunira ennyonyi ne tudda twali tegikisubira era tusaba ne bannaffe abalala bonna abaagala okudda mukama abayambe nabo babafunira ennyonyi tulina essuubi nti era bajja kuleeta ennyonyi ndala ng'eyo ye Saudi eyo bakomewo mpozzi n'ekirala ku baana aba kampuni bwe baba basazeewo nti nno tebaagala kukola nga basazeewo bamaze kontrakiti zaabwe ziweddeko balemere ku kintu kimu baleme kugenda nga bebakola ne bawumulamu omwezi n'addamu ne bakola kuba abo abantu bo baba balowooza nti nno baagala kuwummulamu baddemu bakole tebulaba baba tebabafaako bw'oba osazeewo nti noyagala kuddawako olina kusigala ng'otudde nobalaga nti nookooye ennyonyi bw'ejja yonna eddawo nga bakuteekako kubanga bo baba bamanyi information bawuliriza so kintu kiri kya kusiikinga ku kintu ky'oyagala then ab'ebiyumba direct bw'owulirayo ekintu ekiriyo oba nnyonyi kigambako boosi wo mukama wo omugambe amanyi oluusi babeera tebamanyi nabo omugambeko omulage nti oyagala kudda waka tomanya mukama ayinza okuyamba n'akufunira tiketi n'odda ku nnyonyi eyo oba n'ebyeddako kubanga baana era baaliko aba direct mu biyumba baaliko era ne batugamba boosi omugamba lwofunako information n'omugamba kati bwafuna information akimanyi oyagala kuddayo naye ng'akutikka kubanga oluusi information ayinza ogifuna gwe nga sigifunye nga ffe kyatuliko twoyanga bulizi mwabo naye nga tetulisyo naye mukama n'atuyambira awo kubanga naffe bali tugamba baboosi baffe tuli ba kampani nga tubagamba twagala kuddayo mukama n'atuyambira awo naye tusabira bambi buli mwana ayagala okudda mukama amukwatireko amuyambe ennyonyi eddako basibe nga babateekako ku nnyonyi ziddako bwe batyo bajje babe n'essuubi kubanga ffe tebaatutegera na korona ng'emazima naye twali mu isolation nga tebatukkiriza kufuluma tebatukiriza bantu kuyingira mu kizimbe nga tulimu twamalamu mukisa 2 awo tebatukirira era kyatugwako bugwe ne tulinnya ne tujja kati ekya korona kyeka temulina kyeraliikira nekyeka kati bagenda kuba bateeka abaana abamu nga tebabakebedde so temweraliikirira mulina mugenda kudda mwemukanye kwewandiisa ne embasi mujja kudda ewaka temuba na kutya bagumu ate nene waka nga wakomyewo naye teri buzibu ewaka nawo tuli bulungi batulabirira bwe twatuuka ku kisaawe tebatugamba bya karantiini manya ssente batugamba bugambe gwe ogenda gendeno kubanga ffe ennyonyi yaffe bagiteekako ennamboole ne bateekako emulago paramedico abamu ne babatwala e Makerere kati be bazuulamu korona be baatwala ku Entebbe ffe tuli ku Entebbe abamu ku ffe be bazuulamu korona tuli ku Entebbe naye tuli fine tuli bulungi batuyisa bulungi batulabirira bulungi ebizimbe babifuuyirira buli lunaku babifuuyirira n'emulago gye twali abamu manya enambule wonna gye twali bali bafuuyirirayo ne kudwaliro bafuuyirirayo bambi abalibeerawo bafaayo go ge mazima bafaayo abasawo batufaako n'abatulabirira mu karantini centers n'abafaayo nnyo ne bakubuuza wewulira otya kati bafaayo bambi emmere tulya bulungi twewaka bulungi twasanga masuuka mapya
ababyesumulira nga biri mu kaveera blankets byonna ne ku ddwaliro twasanga buli kimu kiri bulungi n'amasuuka batukyusiza okuva ku payitawo ennaku bakyusa amasuuka buli kimu bakituwa siripa pads toilet paper toothpaste sabbuuni bambi gamazima gali nti bafaayo batufaako ge mazima era temweba na kutya temweraliikirira ebyokusabaza karantini tebinabeerawo ku baana b'e Saudi nekubanga ab'embuto abatya okudda tebatya bakomewo kuba bonna bwe batuuka ab'embuto era babatwala mu ddwaliro ne babajjanjaba era babafaako babalabirira bulungi nnyo gamazima tetujja kuwayiriza tuli bulungi okulya tulya bulungi tetusula bubi go ge mazima kuba kwalikeera n'owa bebi kuba twajja n'omuwala era naye ng'alina bebi era naye olwatuuka ne bamukebera ne bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba ne kabebi ke ne bakafaako kale bambi tebatuyisa bubi era nsuubira n'ab'eddubayi bakadama b'eddubayi wa bonna balina okuba nga batuyisa kyekimu kubanga ffe Saudi kyetwerabirako kyekyo tetufunye kalubizibwa kwonna tebatuyisiza bubi naye tusaba kimu mukama abayambe musobole okufuna gundi ennyonyi ezibazza zo bagenda zitegeka mpolampola lwakuba ezimu temujja zitegeera mube n'okukkiriza naye gwe makinga sure bosi wamanya nti oyagala kudda waka naye ate obeere mwegendeeza naddala byumba ebyadayakiti mubeere beegendeeza bambi baswiti mubeere beegendereza naye katubasabire mujja kujja bambi naffe twali tulya nga tuweddemu essuubi naye twalabira awo mukama n'atuyamba naye nga embeera simbi batuyisa bulungi tewali kizibu kyonna buli kimu bakiwa bakigaba n'ekirala twebaza nnyo banange Kadama TV tugyebaliza ddala bannange agikwasaganya mukama akuwa omukisa kubanga singa sikuwuliriza information yo nze singa ndoza tukyaliyo eyo era nkubira omulanga balala mwena bambi mwettanye Kadama TV erina information ejja kubabuulira kubanga era information twagijjanga awo mwewandisizza biki mugumikizeeko mulinde kino kyekiriwo ennyonyi eriwo bagiranga ne ssente bameka betaagiseekuza ifulumeka byonna Kadama TV ebyogera era naasibanga bamuzumbu wa Kadama TV ate ennyonyi 28 bagiwirako ki era byonna ng'agezaako afuba okulaba nti abinoonyereza information bamba abagifuna n'agitubuulira era namwe bwe mufunayo akantu mumugambe agambeko n'abalala kuba abaana abasinga batera mu biyumba nga balina wifi ne balaba ebintu ebitalina makulu genda ku YouTube noonya Kadama TV kubeerako ebintu ebirimu amakulu ebisobola okujja mu mbeera gy'olimu osinga okulaba ebintu ebitalina makulu kuba naye okoze kinene nnyo bannaye mukuzza abaana b'e Saudi okoze kinene n'okubuulira babakyakola bali mu biyumba buuso mukwasaganya otya oyogerako naye otya asobole okufunira tiketi weegendereza otya n'atakutuusaako bulabe ng'oyagala kudda ewaka byonna bambi babyogera ku Kadama TV lwofunayo data awera gezaako ogendeyo ku Kadama TV onoonyerezeeko ebifaayo ekiddiira kiki byonna mujja bifuna bamize nebaza nnyo Kadama TV tugyebaliza ddala era abasinga abadde bagiwuliza twemanyi tuli bangi tukyebaza etuyambye nnyo era bambi awo temusuula siteepu mba mwagala okumanya okufuna information ennungi okubuulirira okulungi mwettanire Kadama TV ku YouTube n'owoba olina ky'owulidde nga tokyekakasa osobola okuweereza ka voice note ko n'oweebuuza ne bakubuulira ki ekiriwo n'obuuza Kadama n'omanya amazima osinga okubeera awo ng'owuliriza ebigambo biri mu ngambo tobyekakasa bakuwa ekintu nga kyekyo nga kituufu era bw'aba nga takimanyi bulungi era akubuulira naye nga katubasabire bambi musobole okudda
nsobola kubanga naffe ennyonyi ya 28 nga tetwagimanya baatuyamba byambi kubanga twali twogera twagala kule so boosi mumanyise ekitegeera ng'otuulayo tajja kumanya kyaba akyayagala okole kati golina omumanyisa nti oyagala kuddayo nate kyemweyisa bubi biyinza obbaleetera obuzibu nange omuwalabu si mmere tubabuulira si mmere naye nga mwena mujja kudda bambi katubasabire tulina essuubi naffe twali tetumanyi tulidda naye nga tulina ssuubi nti tulidda katamwe katubasabire bambi bamikwano mukama abayambe kuba mulimu abaana abamu nga bo tebasobola kukozesa intaneti naye bw'oba ogenze ku YouTube oba osobola okufolowinga osobola otayipinga mu Kadama TV nekijja n'oba ng'omanya buli ekigenda mu maaso oba kirina obeera okwo n'omanyira okwo ekiba kigenda mu maaso n'okweyamba weetaasiza otya mu kiyumba ne boosi wo byonna bambi bamanyi bitubuulira ku ebiri ku Kadama TV katubaagalize munange ebirungi bamikwano Kadama TV bambi tukwebaza nnyo mukama wakw'omukisa weebale nnyo emirimu gyo tukolera gy'amaanyi nnyo 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 era tusiimira ddala bakadaama tusiimira ddala